Not serious. Who is there? Ebyo biri mu Kampala ndowooza nga bw'obiraba enkuba yatoonye naye munnange motoka zitambulira waggulu ku mazzi oba kati tuli ludda wa simanyi na kumanya naye nga mu butuufu kyo kisusse abantu essaawa ya kakati balinga abatambulira mu nnyanja naye nga tuli mu masekkati wakati mu kibuga. Wekwate ku motoka. Wekwate ku motoka. Awuze. Genda boti. Amazzi gakusika ekintu ekyo naye munnange nga tuvuddeko eyo tuwaleko ebitambula mu ggwanga munnange waliwo olutalo Sematalo Tamale Mirundi Junior ne Fulfiga nno Mirundi Junior ono taabe mwangu waliwo n'omukazi akolawo ku solo teyajja kuwufuna misana tuku oye sijja kumuvuma kati kiseera kyakwegwako mugambo badde ogamba ki ate tugende wajja n'ogundi ate tugende ebyo byaweddewo nja kuvuga emmotoka emakindi mugambo badde ogamba ki bwe nti billa okudda ku ntana ya kitange ojja dduwulira olinayo gwomanyi eruzira bategekera omufaliso n'akawunga oyo omukazi bw'atali nvaako the woman reached the next step of hiring murderers to murder me bepangisa okuzita bali bana bali emisikene ne bankubira kweze neddogo lyange erinkuuma nze buli muntu ankola ekintu it comes out of light oyo ye muleke nazeeyo mu joni y'omukazi. Can't you make a programs without talking about me? Buli omu n'ayagala erinnya lyange afune waalinyika kuba joni yayatunda baleke tobafaako mbafaako kati. I find that idiot nga mumo shooting. I greet him. Kazibwe kapola bikoze n'amaalo ga kamera naye kakkanamu. Bobi Wine si mwana wa nnyoko. Olwo olugezigezi lwo lukozese use that time ya 50 years to look for money. Febo walana munange katonda atusaside tisete tuzifunye tuli bato. Twesi tulya kumpisa. Nze bwe ntuuka mbagagganzi kakkana I know people who matter. Kasuku ekinyambye mu nsi eno I know people who matter. Manyi bwe nyiza Kasuku nja kumwetondera enkya because he matters. Bwe kazibwe kapola yonkoledde ki? Nkulabye bukulu nga ddalu lya mulalu. Mutandise okubeera bloga gwaddiridde isima. You are the old blogger we have. Myaka gya 5. Gidi wejjufule lutayoyoza ebintu. They have hotels. Gandi research hires oyole olujja. If you want respect, give it to yourself. Kasuku obo respect sirinnya. Ndiryokera ne ukola ki? Buli mukulu eyeeyisanga omwana omutonze nja kuvuma. Mbutulo obolirira kitabani gwe Kabitex gwa tusola kwebezaawo gwe. Kakubirange motoka yake sene nkawe emitwalo 3. You know what pains me? These are the people we have helped. No sirwa kugwa kati weyavudde ate munange nayambalira MC Katsi. Mboyo talina kayina. In fact yagambye nti nanda weya y'omunda tagina. Omanyi nti omuzimu gw'ebbaala Kasuku osobola abantu babeera mabbaala ze balaba abo bakatsi. Abadde mabbaala emyaka ago talina kyayina. Nanda we yempeke kulema oggula naye nga zoono ozifuna. Sina kirungi kye nalaba mu mabbaala. Sina kye nalaba guli muzimu. Ebbaala n'essabo bifaanagana. Azze okwenda, azze okutta, azze okubba. Every bad person ali mu mabbaala ago. Night life. Olina ogigenda deep. And what pains the players of this night life? They are big people. Ate nga tuvuddeko eyo munange abaana ba Foot Soldiers si basanyufu ne Honorable Derrick Nyeko. Munange Honorable Derrick Nyeko yagenze n'abanga asibulula abaganda baffe bali mu kisiibo n'abawa trays amagi naye munange tekyasanyusiza abamu era bo tebalinze nakulinda ne bamuyisaamu eggaali ne bagamba olimba bino nno si byebyo bitwagala.
mbo sibye babalonze bebagala bamu accusinga mbutabadde ku ground mbwalinze obudde ne butuuka obwokubanga ate anoonya akalulu awo n'alyoka mbu ne yejjayo. Ono omukulu yavaayoko n'atugamba nti baali bapanze ekibinja okumuswaza. Ekibinja kyavaayoko ne kimugoba emakindi nga kiraga talina kyabakoledde. Ng'era bamugamba gwe tolina kyotukoledde saa zino tunoonyaamu ki. Naye ggwe mukulu bwe kibanga essaawa zino gwe abantu b'ogamba b'olina kyewali okoledde olina kusooka kubategesa bigumba, olina kusooka kubasuulira bumasu nga mbwa, bakusembere bakuwa amatu, basembere babeeko kye bakuwuliriza ky'oyogera. Mwe mutuswazizza nnyo. Mwe bamemba ba parliament eno si essaawa y'okutambula nga mugaba simanyi obubiriiti, simanya treza amagi, simanya ennyama, simanya biki temutumanyiira. Ebbanga lyonna lye mumaze mu constituency obanga essaawa zino okyasobola okutambula ng'ogaba amagi okubaako okuŋŋaanya abantu bakuwulirize temulina kye mubakoledde. Kitegeeza tolina kyokoze ebbanga lyonna obaddengayo ng'oliisa bijanjaalo mpiso. Kati gwona tugamba otya nti onaayawukana otya ne bali aba NRM be basomba mu bbaasi nga babawadde obw'etaano babeeko we bakuŋŋaanira babawulirize. Mwekana akaseera ke tuli musika akaseera kutambula mbu simanya nga ambulance muze simanya nze yabaziikirako temutumalaako mirembe. Mwe twabagamba mwefuge tuwefuge. Mu kaseera kano nga president atambuza enjiri ya protest vote gwe kyosobola okugamba temulina kye mukoze bw'oba tolina kyokozedde ebbali. Temulowooza nti mugenda kugisiza Bannayuganda ku kantu k'omuwadde omwasukali n'agamba bannange mundabiranga ddala olw'okuba bakuŋŋaanyiriza amagi. Si bwe tukola mu NUP sebo. Ene waffe si bwe tukola. Temutufaananya nga bali be twagala be tulwanyisa ssaawa zino. Bo bakuŋŋaanya abantu nga babawadde busente babeeko we bakuŋŋaanira. Kati ggwe zze otandise okugaba amagi ate nga bakugamba ddamudde wano tolina ky'obakoledde. Kati oyagala okubaziyiza ekintu basirike. Mukulu totujjamize. Kana kaseera ke tumusika kugaba bibiriiti. Sika kugaba amagi siga kugaba simanya butebe simanya nze nabaziikirako. Bw'obanga omanyi tolina kye wakola kano ke kaseera mwe twabagamba mujja kutulaba kimafiya. Sajja kikulu kwebuza amagezi ku myaka gy'oliko. Yensinga tukyali omunnange ensonga za General Muhoozi Kainerugaba ne President waffe omulungi zo zikyalanda naye bafuutu soja bamwewerera bagamba nti ogezanga munnange ne bakuleeta mu ring ne President waffe munnange guno tujja kusunga ate tetwagala mu uniform tetwagala mu masasi tetwagala bodyguard. Twagala kikonde ku kikonde. Bato ya Bobi Wine ne Muhoozi tetujagala mu Uganda. Tujagala ku neutral ground. Either mu Tanzania oba mu Kenya. Tetujagala ku ground. Tetwagala baberenga bakuba omusajja ate UPDF ebiyingiremu. Bakuba omusajja Abannayuganda bayingire mu lingi nga batta Bobi Wine. Twagala ku neutral ground mu Kenya etajja UPDF oba mu Tanzania. Ate ne Rwanda tetujagalayo. Mwenzo gatugiteeke mu Mahoro Stadium. No. Muhoozi asibuka Rwanda. Kagama ayinza okubba ebigezo. Ne babbira Muhoozi. Bato tujagala Kenya oba Tanzania. Ate tulinze bulinzi General Muhoozi akkirize. Ng'osuubira oli tiimu ki? Tiimu ki gy'owagira? Oli tiimu Muhoozi, oli tiimu Bobi Wine. Bebeeyogeredde ebisongo busijja kwongerako naye ffe tulinze bato tulaba ani anaawangula Muhoozi Bobi Wine. Oli tiimu ki? General Muhoozi nga tonnaba kukkiriza bato na kifo waayo egenda okubeera sooka obuze ku Bebe Cool akasajja kye kaamukola erugogaawo mu Battle of the Champions. Akasajja kye kaamukola sooka obbe ku bigezo Bebe Cool akuwe ku bukodyo boyinza okuyitamu okukuba Bobi Wine. Oli yali amukuba muziki mwe mugenda mu bikonde. Bitegeera weebityo ebitambula era nga bigenda mu maaso neno mu ggwanga Uganda ffe wetulinnya okuba nga tubikutuusaako ekikonde eyo bato buli omu agyesunze naye Muhoozi esobola okubeera genuine bato tekisoboka. Oli munamagye ate munange owaffe civilian era tesobola kubeera bato eri genuine naye nga weebityo ebitambula nze nga nkugamba nti wendi nnyo okubanga nga kutuusaako gonna nga wegali ate abaana bavuddeyo bakyeyongedde okuba nga boogera ku nsonga za mwana muwala Ahura Martha
awumuza Martha yatuvudde ku maaso naye nga munnange enva gyatuva ku maaso si nyangu. Abamu bagambye nti neddadi munnange naye si mwangu nti wemukutuuka mu kintu ky'okukyanga omuziki mulala mukko ate nti naye mu bibbaala mbu munnange naye taggwayo ate bo batutegeezezza wali ku lumbe nti munnange obunaku we buboogeza nti wakuba temulina kye muli mbu musiba muli miserable kyeva olaba mubuukira buli omu temuleka abantu kunyumira obulamu. Akufuga tanywa mwenge naye ate yaguteeka ku bbeeyi layisi okusinga ebikola obulamu obwa bulijjo. Bulabe kyakufuga bwe yasanga mu mwenge n'okukimanya nti tasobola kukufuga ng'anywedde omwenge oba ng'atamidde naye ate ng'ayagala ggwe gwagenda okufuga osigale ng'oli mutamiivu. Taata ki atayagala baana be bamufaanane? Kubanga eggwanga bwe libeera maka oyo akulembera oba abeera alifuga y'abeera taata w'amaka. Ne walisoose ne weebuuza nti aliba taata kyoyo asomera ku Ekereziya Katolika e Lubaga oba asabira ku muzikiti omukulu ekibuli oba e Kampala mukadde naye ng'ate abaana be yabazimbirawo akasabo nti mmwe musinzize ng'omwo. Lwaki eccupa y'omwenge ya layisi okusinga kilo ya sukaali? Era lwaki obulamu obw'okucakala bwa layisi okusinga ebikola obulamu obwa bulijjo? Kitalo nnyo ekya mwana muwala Martha. Nsaba Omukama Katonda amuwe ekiwummula eky'emirembe amuteeke ku mukono gwe ogwadde era tamulwisaayo mu purigatooli n'obutamutwalirayo ddala. Abazadde ba taata ba maama abagumye kubanga kye muyitamu essaawa eno ndowooza bwe bulumi omuntu yenna bw'akyasinza okutya naddala eyazaala kubanga okukutulira ekyenda kiruma n'okusinga konteyina eyagudde mu Red Sea. Naye omwana ono eyafudde wakati mu kumunoonyeza obwenkanya tajja kubufuna kubanga tetwamusize nga bijjanjalo nga tumufukiridde nti ajja kumeruka yagendedde ddala. Naye kino kikomye kitya ku ye? Tumukozesezza tutya ng'omuggo mu kateebe okutaakiriza abalala baleme kufuuka nga ye? Kubanga gye yafiiridde wakyali waggula entegeeza amabbaala. Ate naffe abaamufiiriddwa twazaala abaana abalala. Kakati omwana ono tumukozesezza tutya ng'omuggo mu kateebe okulaga nti wano wabbira. Jjajja wange Adija Nakayiza so n'ennaku zino ali ku kitanda lumubala embiriizi mumusabireko taasulewo taasiibewo yali ku mimwa gy'abamujjanjaba naye yali mukyala mumimi wa sukaali ndiize ng'era bwe gengera tugatwala ku luguudo ng'agatadde mu kataasa oba mu kibba abayitawo ne bagula. Naye oluusi baabulanga ne gatandika okutuuka ku mbeera eyengerera ennyo oba gavunde. Jjajja wange amenvu ago teyagayiwanga wabula twagulanga akawunga ka muwogo ne tugagoya paani waakiri ne tutunda mu paani. Kakati omwana ono eyafudde wakati mu kumukaabira ne mu kumunoonyeza obwenkanya tebugenda kumugasa naye bugenda kugasa ate abasigadde nga balamu. Mwalisoose ne mwebuuza nti lwaki omutamiivu anywa omwenge ne bwawemula? Yo gavumenti emuleka n'ayinaayina si mulabe wa ggwanga ne bw'aba awugganira abantu. Naye ate ayogera ku mulago nti tewaliiyo ddagala oyo n'avunaanyizibwa okulya mu nsi olukwe era ne bamutwalirawo empanga ne bamuggalira. Lwaki n'amasinzizo galina essaawa ze galina okukomako okukoowoola omutonzi gwe mmanyi ateebaka naye go ne gamwebasa ne gaga nti ssaawa bwe ziti temwaziina oba ssaawa bwe ziti abalokole temuwogganiranga ekitundu kyokka ng'amabaala gakeesa paka obudde obw'okumakya ng'ate mu tteeka galina kukoma ssaawa 6. Lwaki amabaala tegalinaako tteeka nti ono bw'aba asusse nnyo temumwongera mwengera emuba mumanyi be yazze nabo mubagabe bamuzze mangu ewaka oba mwe musobola okumubuuza ebimukwatako ne mumuggyako n'essimu ne mukubira abeewaabwe nti mumunone mangu bamutulagirire we tuyinza okumubatuusiza. Lwaki eri etteeka mu bbaala teririiyo? Naye ng'ate ku mpewo za rediyo n'eza UCC bw'oyogera ennyo nti emulago tewaliiyo ddagala, bw'oyogera ennyo nti ebyenjigiriza byafa, bw'oyogera nnyo ku nguudo embi, rediyo kisobola n'ogiggisaako layisinsi
nti oyo afulumizza ebitayisika ku mpewo naye ng'oli bw'agenda mu bbaala ne bwanywa n'asukka temulina ye mukoma nti ono asusse ku kubeera mu bbaala musooke mukyebuuze era musooke mukyebuuze lwaki tewabaawo kikwekweto ky'amabaala naye ate waliwo ekikwekweto ekyogera ku bikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga ne babayoola kubanga eruzira ojja kusangayo abantu aboogera ku bikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga nga bangi n'okusinga abasanyuse oba abatambuza ab'amasanyu nti ab'essanyu oba abasanyusi gavumenti yabalekera eddembe lingi kubanga ne gye basanyukira wali affordable olaba n'owalayisa asookerwako baamuteerawo obuveera nti olina okunywa n'ogangayira naye ng'ate abafuga ate ye abeera soba essaawa 4 ye abeera soba essaawa 4 era ye abeera mulamu essaawa 4 ntandise nkubuuza bulabe ki bwe yasanga mwenge mwe bw'atayagala kubalengeza ate nga mwayagala bakulembera nga muli batamiivu kubanga wane Kenya eccupa y'omwenge esookerwako ya mutwalo mulamba kyokka ate kiro ya sukaali teweza na 2,000 eza Uganda. Lwaki ebikola obulamu obwa bulijjo mu Uganda bya layisi bya bbeeyi bya buseere tebyerijjwako okusinga eby'amasanyu kubanga n'alina nusu 200 e Uganda atamiira ate alina 10,000 n'alema okugula sukaali ng'omwana amukaabiye kubanga omwana omuto ne begaba maka ga mwavu ye tomunyumiza ebyo musirinaamu ye bw'aba ayagala sukaali aba ayagala sukaali. Lwaki sukaali abeera ow'ebbeeyi ng'omwenge gwa layisi? Abazadde mwenna nga kibakwatako ewatali kusosola ono awagira gavumenti yani oba awagira opposition ewatali kusosola muyina okulwana amasanyu gayingire ebbeeyi. Nkimanya abaana bammwe bagasobola ne waakiri banaafuna ekipimo nti lwaki bagatadde ku bbeeyi ng'ebikola obulamu obwa bulijjo bya layisi ekitegeeza wano waliwo obulabe naye bwe mubiteeka ku layisi abaana mubanga ababagambye nti wano we wali future mukyakaaba nnyo nkiddamu mukyakaaba nnyo kubanga sisitimu enfu ebanga nnyonyi egwa agwiridde mu first class agwiridde mu economy agwiridde mu business class bonna evvu lyabwe libeera lyerimu. Kakati tuli mu nnyonyi eri mu kugwa bwe tutaalwanire ffenna wamu okutereeza ensi yaffe atawagira bwakaaba naawe awagira bw'ogenda okukaaba era bwe mutaafune ansa ya bibuuzo bino lwaki akufuga tanywa ng'ate ayagala onywe? Lwaki ebintu bya bulijjo bya bbeeyi ng'eby'amasanyu bya layisi? Lwaki amabaala go tegayina mateeka gagafuga oba ebisanyukiro lwaki tebiina mateeka gabifuga? Lwaki ayogera ku ddagala etali mu ddwaliro afuuka mulabe wa ggwanga okusinga asula ng'anywesa abaana b'eggwanga omwenge nga yateekamu n'ebijogolijogoli nti bw'olabanga gumukubye ennyo waliwo akayiso ke bakuba ne kagusala okamanya ako akayiso ke bakuba ne kagusala okamanyi? Mukyaziika nnyo. Ekirala abasajja abagagga mwakulira mu bwavu abagagga abasinga mu Kampala era oba osanga y'ensonga lwaki muli bagagga mwamanya ennaku yammwe. Enkuza gye baabakuza bw'eba yabafuula abagagga lwaki temwagala gikuliza mu baana bammwe? Community teritereeza maka, amaka ge gatereeza community. Omwana alifuluma mu maka nga tateredde community ejja kutta mutte yenze yeekolera itongwa.
byebyo muganda wange ffe wetuli okuba nga tubatuusaako oli mawulire gonna kuva mu nsonda nkugamba kimu nti mukwano oba nga tuna subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereva mawulire nja kubanga nga kuwera nja kubanga nga kutuusaako wona woli wonna wosinzidde sigala naffe tuvaawo.